muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne ku bantu b'ennyumba ye ne ku mikwano gye basahaba be n'abagoberezi bonna okutwaliza awamu tuusiza ddala ku lunaku lw'enkomerero. Bakadde bange, mikwano gyange, naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubanga tutya Allah subhanahu wa ta'ala mukyama ne mu lwatu. Obudde tujja kukozesa butono era tubeere nga ate tuganyulwamu oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala byanaaba tusobozeseza okuba nga tuganyulwa. Ekisooka abooluganda, mbeebaza okujjumbira eddarasa. Darasa eno oba eddarasa zino zetujjumbira fuba nnyo ozifunemu ebintu bisatu. Simanyi oba okutte kalaamu. Darasa zino zifunemu ebintu bisatu. Ekisooka zifunemu okumanya eddiini yo, okumanya engeri y'okukolera ku ddiini ye entuufu. Ifunemu okutegeera aqida entuufu. Ifunemu okutegeera engeri gy'ossa mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era kigambo mulabye nga ngezaako okubaddiŋŋana kyannaku nnyo okubeera nga ensonga ettaano lwaki tugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'omusiraamu tazitutte. Kyannaku mbadde nfuba nnyo nga njagala nnyo ensonga ezo nziwulire nga mmwe abasiraamu abakyala n'abaami muzoogera, naye kansuubire nti ensonga ezo muzitegedde emmeka? Ettaano. Darasa bw'ojja wano funamu okutegeera engeri gy'osinzaamu Allah subhanahu wa ta'ala entuufu, kubanga zino ze darasa ezisomesa ogisomesa ekituufu kyennyini ekinaakugasa mu ddiini yo, ne zikwewaza bid'a. Madarasa amalala basomesa buki? Busomesa. Oli ajja n'akanyonyi kaakasomesa, ajja ne hadisi eri mawduu agisomesa, ajja nekigamba ebintu ebitabula abasiraamu aye asomesa busomesa. Naye wano tukulaga Allah agamba ki? Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agamba ki? Abaatukulembera abalongoofu baatambulanga batya? Ekyo kimu. Ekyokubiri kyoba ofuna mu darasa eno, funamu okubanga oyina naawe kyosobola okugasa omulala. Funamu okubanga naawe ofunamu kyonoogasa omuki? Omulala. Leka kulowooza ti onoobeera mu darasa emyaka negitambula bwe gityo. Salaamu alaikum. Leka kulowooza nti onoobeera mu darasa emyaka negikola ki? Ekitambula bwe gityo nga toyina naawe enkyukakyuka gy'okoze. Naawe wesaanidde wayitewo ekiseera nga naawe oyina w'osobola okutuula nga bwe tutuula n'obaako kyokola ki? Kyojjukiza newankubadde nga okiyigiddewa mu darasa. Leka kulowooza nti anaatuula wano okubaako kyasomesa alina kuba nga ayise mu biraali, alina kuba nga ayise mu Madiina, alina kuba nga ayiseeko Naggalama oba Namuŋŋoona. Naawe osobola okubeera nga oddarasa otuulawo wano n'oba nga ekiseera kiyitawo, ate naawe n'obaako woyimirira bw'ogasa abasiraamu. Naye tolowooza nti gwe onoobeera bwotyo ila an taquuma saa, okutuusa kiyama kyo lwe kinajja ekyokubanga okola ki? Ng'ova mu bulamu obwensi nga gwe bwotyo bw'ogamba mu mbeera yo bwetyo bebeera teba mbeera nnungi. N'olwekyo kiki ekinaakugasa okubanga okyusa embeera? Kwe kuba n'ekitabo. Abalina ebitabo mubiwanike bwe mutindabe. Abalina ebitabo abo bwemulaba abalina ebitabo abo tubalinamu essuubi. Salaamu alaikum. Tubalinamu eki? Ate nabo beeyinamu essuubi
gwe ssebo gwe nnyabo abanjala balina ebitabo mugole ku mukono muwanike ebitabo byammwe tulabe mubiwanike temutya mbalabe abakyala basinga okubeera serious abakyala muwanike ebitabo ndabe mubirabe ebitabo by'abakyala abaami muwanike ebitabo ndabe mulabe ebitabo by'abaami mulabe kyewuunyisa abakyala babawamba ate nemutandika ogamba batuwamba omukyala tuyagala akusomesa ate nga alina okusomesa kubanga asomye nakuleetera ekintu nogamba olwo olugezigezi otandise okufuna olugezigezi tafunye lugezigezi yafe kati omuntu awandise ekintu kyawandisa onoomuga nti alina olugezigezi kati kkiriza oba oyerimu oyagala jijja kuye kkiriza ogikoleki ogimugjeko. Salaamu alaikum. Buuza munno nti irimu oyagala jijja ku mukyala mukwateko mu ngalo muga nti irimu oyagala jijja ku mukyala gwolaba ki baagala zijja ku bakyala balabe naye tekitegeeza nti omukyala takusomesa era omukyala asobola okukola ki okusomesa naye ate omukyala buli lwakukolera ekintu nakikusingako kambabuulire nekya yaabwe buli lwakola ekintu nakikusingako enkyayagala kikubisa wali oyina kaki ne Qur'an wali togimanyi ati no mutegeere eyo mbeera bwetyo bifaanana. Ekyokusatu abooluganda, salaamu alaikum, buli lwojja mu ddarasa kola omukwano ogwa nnamaddala. Gwojje mu ddarasa gw'otudde naye mufuulenga ye muki ye mukwano gwo kubanga muli ku nnono ki eya nnono ki eyo la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah. Mukoleko omukwano onoonya weyagala okuwasa oyo gwewandibadde owasaamu ono yagiyagala okufumbirwa oba okufumbiza gwewandibadde oyo gwofumbirwa gyofumbiza naye ate mumala nemugira ate nemunoonya abakyala ab'okuwasa nemunoonya abaami ab'okufumbirwa ngembeera mu ddarasa temubakozeeko miki mikwano. Kambawe yesekendi emu buli omu abuuze ku munne amubuuze nti gwani obeera wa nkola nti mubuuze ajja kuwa n'essimu mubuuze oba kati abali mu ddarasa mwenna mwemanyi laba nno mukole emikwano. Olaba essanyu eriri olabye mukole emikwano era nze muli awo muli mu kwekubagiza salaamu alaikum. Kakati bwe tumaliriza ddarasa nga ddarasa ewedde olw'eggulu eyo buli omu agambe asabe munne akasimu naye ogwo lwe luganda. Innama almuminuuna ikhwa, abakkiriza baluki baluganda. Ane munala okutandika okunoonya emikwano n'emikwano ebyo ebintu bisatu mbiyige muki mu ddarasa. Ekyokubiri si kyekibuuzo si eddarasa yange naye ekibuuzo bakibuuzizza ebifo byetusabiramu eswala eza sunna oba eswala ezaki za farad. Bwe tuba nga tuli mu kusoma surat al-Fatiha nga tuyimiridde tusoma al-Fatiha nesonedera tetukola ki tusabiramu obawo kusoma al-Fatiha na kusoma ki sura ndala. Bwe tugenda ku rukuu tetusabirawo wabeerawo kusomera waani subhana rabbiyal azim wabawo dhikiri tewabawo kukola ki kusaba. Bwe tugenda ku sujudu tuvunnama awo tulenderezeewo Allah ale tukole ki tusabe kubanga nabwaffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atukubirizaawo okubeera ntumukola ki tusabirawo Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe tuba mu tahiyatu era tukola ki tusabirawo. N'olwekyo okusaba mu swala okuli n'ebifo byako birimeka ebiri ebyobwebange mu kiseera ki inda sujud nga tuvukoze ki tuvunnamye ne bwe tuba tuli ku ki tahiyatu. Amma ebifo ebisigadde byo byakukola ki byakutenderezaamu Allah akusomeramu Qur'ani awo Allah subhanahu wa ta'ala watulagira Qur'ani ekole ki esomebwe. N'ekyo bw'obeera ku sujudu kola ki sabirawo ne bw'obeera mu tahiyatu kola ki sabirawo. Waliwo ambuuziza ekibuuzo ekirala nti kikkirizibwa okusaba mu luganda newankubadde nga waliwo abawalimu abayinza okukisomesa naye eswala esaanidde ebeere n'embeera zaayo ezikoze eki ezeeyawudde. Bwe tunaabagamba okutandika okusaba mu luganda mujja tugamba ti omuntu asobola okusaala eswala mu luganda
nalabyeyo eyo video mubulaba oba Nigeria oba Senegal oba ki ng'esswala bagisaalira mu lulimi lwabwe yonna al-Fatiha bagivuunula, rukuu ne babivuunula paka lwekola ki, naye ekireetera ebyo kwegenda nga abawalimu bagenda bataggulula obuntu obutono baagala okutaggulula ne batamanya nti abantu babutagguliramu balalu. Salaamu alaikum. Bagenda bakola ki, bataggula ne batamanya nti batagguliramu si bantu. Kati oba kikkirizibwa okusabira mu swala, ate lwaki nze swala yange njiyize lwaki sigisoma mu Luganda? Amatenda amajjuvu ga Allah w'ekisa ekingi, omusaasizi w'ekisa ekingi. Yahe ekyoyagala kiri mu dduwa egamba etya? Buli kirungi kyonna kyoyagala edduwa ekikuŋŋaanya egamba etya? Salaamu alaikum. Buli kirungi kyonna kyoyagala edduwa ekikuŋŋaanya egamba etya? Rabbana atina fi dunya hasana. Ate buli kibi kyonna kyoyagala okwewala edduwa ekikuŋŋaanya egamba etya? Wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Buli kyonna kyoyagala kigattiraawo, Allah ajja kikola ki? Ajja kikuwa. Naye embeera abantu gye bagenda baleeta newankubadde abawalimu nga balowooza nti banguyiza abantu, ate bagenda kwonoona. Bagenda kola ki? Kwonoona. Assalamu alaikum. Okusomesa kwange kuli mu dakiika ntono kugamba ejjana ziri bbiri. Ejjana ziri mmeka? N'emiriro giri emeka? Ebiri. Oba amakomera gali ameka? Ali abiri. Amakomera gali ameka? Ali abiri. Ejjana ey'oku nsi, jjana waliwo ejjana nga yaki yaku nsi, ng'era eyina bannannyiniyo. Ne wabaawo ejjana ey'okuki, ey'oku nkomerero nga naye eyina bannannyiniyo. Ayagala okubeera mu jjana ey'oku nsi yandiremererwa ejjana eyaki, ey'enkomerero. Ayagala ejjana ey'enkomerero ate era tusuubira ti mu nsi nayo ojja kwegazaanyizaayo nnyo mu jjana yaayo. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ad-dunya sijnul mu'min. Edduniya komera lya muki, lya mukkiriza. Wa jannatul kafir, ate jjana ya muki, ya mukafiri. Jjana ya muki, ya mukafiri. Hadithi eyo ekisooka abamu ku balabe b'Obusiraamu oba abatabitegeera bulungi baayagala okugikontanya ne aya ezitulagira okubeera obulungi muno muki, mu nsi. Nga aya egamba nti wabtaghi fima ataaka Allahu ddara al-akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya. Aya eri mu suratul Qasas ya 7:7. Noonya mu bulamu Allah bw'akuwadde ku nsi n'ebirungi Allah byakuwadde ku nsi, noonyaamu enkomerero. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, teweerabira mugabo gwo muno muki, mu nsi. Ne aya egamba nti qul man harrama zinata Allah, ani aziiza, ani afuula haramu ebyokwewunda bya Allah, ebyo Allah byajjirayo eri abaddu be kuno ku nsi. Watayibaati min arrizq, n'ebirungi bye bafuna ebyokugabirirwa. Allah naga nti qul hiya lilladhina amanu fi lhayati dunya khalisatan lahum yawma alqiyama, byabakkiriza mu bulamu buno obwensi, ate bagenda kubyeyawulira bibeere nga byabwe bokka ku nnaku lwaki, n'enkomerero. Kuno ku nsi ebirungi tubigabana n'abaki, n'abatakkiriza, ate bigenda kubeera byaffe fekka kuki, ku nkomerero. Akati abamu nga baga nti aya emanya hadithi eyo sijnul mu'min teyinza kubeerawo ng'ate Allah agambye ti abakkiriza balina ebirungi bye bafuna kuno kuki, ku nsi.
hadithi eyo tekontana naki salamu alaikum tekontana na aya ezo zimu zensomye n'endala nki nyingi tekontana wabula eyina amakulu ga mirundi emeka ebiri amakulu ga mirundi emeka ebiri amakulu agasooka ego Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah yatunyonyola n'abamanyi abalala amakulu agasooka Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah yagamba omwana akaaba basanyuka aliddawo soko genda omusirisi miramu katono omusirisi mwebbeere mama waliwa mumutwalire amakulu agasooka Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah yagamba nti edduniya eno ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byategekedde omukkiriza ku lunaku lwaki lw'enkomerero omwana nti akyakalanyiza obwongo tebukyabitegeera sikyabitegeera bannange munsonyiwe omwana subhanallah salamu alaikum Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah yaga nti bwogerageranya bwokola otya ebirungi Allah byategekedde omukkiriza mu jjana ebimulinze ebikoze bitya ebyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti fiha ma la aynun ra'at mu jjana mulimu amaaso begatakolanga ki wala udhunun sami'at wadde amatu begatakolanga ki wala khatarun ala qalbi basharin wadde omuntu byatafumiitirizangako bw'obirowoozaako n'obitunuulira n'obulungi bwabyo edduniya ey'omukkiriza libaki libakomera wa in kana min an'umi nnas ne wabanga kuno ku nsi ali mu byengeri ebitakola ki ebitagambika naye biri ebimulinze toyina bw'obigerageranya na bino byalimu kuki ku nsi bino byalimu biki biwero temukola ki temukola ki nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti lamindilu saadi akatambaala ka saadi fil janna kagenda okukwata muki mu jjana khayrun min ad-dunya kasinga ebbeeyi enseeno wama fiiha na byonna ebikola ki ebigirimu salamu alaikum kasinga ensi n'ebikola ki ebigirimu nagamba nti muhadisi enalaga nti mawdi'u sautin fil janna akafo watuuzibwa akaggo mu jjana wekatuula bwe kati akafo ako wekakoze eki ebyakawunde akafo ako mu jjana khayrun min ad-dunya wama fiiha kasinga ensi n'ebikola ki n'ebigirimu nabbi naga nti singa omukyala w'omujjana sallallahu alaihi wasallam nga singa omukyala w'omuki ayisa akasinziiro ke akakola ki ne kayitamu muki muggulu neryokunse kasinziiro kamulisa ki kamulisa ensi ng'abantu tebakola ki tebalina bwetaavu waga nti ate enjuba eririddawa Allah kyaga nti fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun abantu tebamanyi Allah byabakwese byengera by'omujjana byagenda okubawa ebigenda obbakola ki obbatebenkeza abooluganda mu jjana teriiyo kukolondolwa salamu alaikum ani ayagala okubeera nga akolondola mu jjana tukola ki mu jjana teriiyo kunyizaminyira mu jjana teriiyo kutuuya na kufuna lutuuyo lukuwunyisa ki nkwawa mu jjana teriiyo kuyimpawa mukumanyi salamu alaikum okuyimpawa ni akumanyi temumanyi kuyimpawa oyinza ogenda mu toilet notayimpawa
ne Museveni ayimpawo mujjana teriyo kukola ki kati gwe bwogenda mu toilet yimirira buyimirizi olina okuyimpa oyagala batokola ki tebikola ki tebiriyo mujjana teri kwepaadinga abakyala mugati alhamdulillah balabe teriyo kukola ki kwepaadinga mujjana nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagamba kusinzira ku byengera ebirinze omukkiriza adduniya sijinul mu'min edduniya komera lyaki yamukkiriza bw'oligerageranya n'ebirungi Allah byakoze eki byamutegekedde walau kana min an'umi nnas newankubadde nga kuno ku nsi olaba nga ali buki ali bulungi omusajja ono eyafudde owa Dubai yabadde ayina gold nga basobola okukuŋŋaanya gold ne bamufuula ettaka erijjula muki mu kabuli ye nebeera nga kabuli ettaka erigiteekeddwamu ki gold oba n'ebyobugagga bronze silver yabadde asobola naye bamutadde muki mu ttaka naye bw'abanga yafudde mukkiriza era tunahasibuhu kadhalika wallahu hasibuhu tumusuubira nti yabadde mukkiriza Allah yamanyi tusaba Allah amukuumire amubeere nga yafudde nga mukkiriza assalamu alaikum kwebyo ebimulinze muki mujjana ensi yabadde komera gyakola ki gyali assalamu alaikum agamakulu mugategedde nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gategeeza n'olwekyo tewaliyo kigaana kuwangaala bulungi muno mu nsi maadaama anta mu'minan ala al-iman oli kubuki kubukkiriza teriyo kigaana kuwangaala mu nsi naye manya ne bw'oneeyagala otya ebirungi by'olimu tebirinawe birina comparison tolinawe bikolera ki comparison na birungi byaki bya akhira tonakuwaliranga omukaafu ayitawo ng'avuga emmotoka emipiira gikola ki ng'emipiira eminene ng'erimu esi noga nti wallahi tufe kale abakkiriza ezitulizivugako ddi la muleke akole ki yeyagala ali muki mujjanaye naye naawe ate bwatakusinkana n'alowooza nga ovuga emipiira eminene n'alowooza nti oli muki mujjanayo abadan edduniya komera lyaki olw'ebyo Allah byategekeddwa omukkiriza muki mujjana ate n'agamba Sheikhul Islam ate bwogerageranya bwokola ki bwogerageranya ebibonerezo ebirinze abo abaliva mu nsi nga tebakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'obulumi bwabyo n'obuyitirivu bwabyo fadduniya binisbati lahum janna wain kana alkafir min afqari nnas fadduniya edduniya ku saidi yaabwe jjana newankubadde nga girimu omukafiri nga min at'abi nnas nga yasinga okubeera obubi mu bantu fahuwa fi ljanna huna wano ali muki salamu alaikum wano ali muki mujjana kusinziira ku bibonerezo biri ebikoze eki ebimulinze kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha amaliba yegasuukirira ne gasaanawo nga Allah abaddizaawo amaliba amaki ate amaliba amalala nga galina ebibonerezo biki birala kullama aradu khuruju minha uidu fiha bali agala okugifulumamu nga babakola ki babagizaamu manye enjegere abakufaaro enjegere gye bagenda basiba baziyisaawa salamu alaikum enjegere ziyitawa nezigukirawa salamu alaikum wali walabye bwe basiba enjegere bwe zityo ziyita mu kamwa nezigukirawa bagenda kuliisibwa ki lweje kunywesebwa luki namaki masirasira lusaayisaayi oyo afaanana bw'atyo edduniya sijjana gyali mu hatha almaana agamakulu agasooka edduniya komera lya mukkiriza bwogerageranya n'ebyo ebimulinze kuno edduniya ensi komerali ate ejjana ya mukafiri bwogerageranya ebyo bikoze eki ebimulinze ebibonerezo tusaba Allah abitukingiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti yu'ta bi an'umi ahli dunya bagenda kuleeta omuntu
nga kuno yeyagala ku nsi naye nga yeyagalira ku bukafiiri bi an'umi ahli dunya yasinga okukola ki okulya raha okulya eddembe yasinga okusanyuka kuno ku nsi bagenda kumuleeta ku lunaku lw'enkomerero fayughmasu fi jahannama ghamsa salamu alaikum yughmasu fi jahannama esh njagala gwenkola akantu kano nga kutemya salamu alaikum yughmasu fi jahannama bamunyigako muki bamuyingizeko mu mbeera ya jahannama lutemya lwaki giraba otyo bamugjeyo bamugambe Petero Peter wali osanyuseeko wali weyagaddeko aga nti wallahi sikolanga ki siyagalangako sebakangako okutulo sisumagirangako sebakangako sifunanga ku mirembe lishiddati adhabi yaumi alqiyama olw'obuyitirivu bw'ebibonerezo olunaku lwaki lw'enkomerero ate wayuta baleete omukkirize yali kuno ya biatabi ahli dunya min almuminin nga yali taaban embeera yali ki taaban teyanywa ku sukaali naaba nga amunywedde ewiiki enyama wayitangawo n'omwezi nga tagiryako ebiku bebaali abaana abaniriza abagenyi nga batuuse mu nyumba ye taaban marra bamukole batya kakole kutulabe bamunyikeyo lutemya lwaki bamusindikeko byengera byejjana lutemya lwaliiso bati oluvanyuma bamugjeyo bamugaa nti owange wali obonyebonyeeko aga nti wala shawuka akagambako kogere mpulire wala shawuka wadde eriggwa terikolanga ki erinfumitangako wadde kapini tekakolanga ki tekankonanga naye nga yali mu buzibu nga bwayambala eno engatto eno nigina yaki yagulinga sibulalu salamu alaikum sibulalu nigina yaki agurini ate eno yaki yakiragala ate eno wansi eno wali akasinziiro yakola ki erimu ekituli nga ne wakati erimu ekituli oyo kati mutunulire bwagenda mu toilet nga toilet bagifusefuseko kungulu kuno abamu ngatto batabeera mu ngatto abeera mu ngatto batabeera ngatto naye nga muki mukkiriza yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah afaanagana bwatu bagenda muteeka muki kakole kutulabe bamugjeyo bamugaa nti wange wali obonyebonyeeko aga nti ki sibonaabona kitegeeza nti mbeere mubulamu obwo naye mumanye nti obulamu bwe tulimu kiki komera bihatha almaana makulu agafaanagana bwe gatyo komera gye tukola ki gye tuli wa jannatun lighayrina ate jjana eri abo abakontana n'amateeka gani ga Allah subhanahu wa ta'ala amakulu ag'okubiri salamu alaikum makulu ag'okumeka edduniya komera lyamuki lyamukkiriza ate jjana yamuki yamukafiri komera yamukkiriza mu ngeri ki ti omukkiriza atambulira mu nsalosalo zaani za Allah teyeetaaya nga bwakola ki nga bwayagala wabula atambula nga Allah bwayagala so si ye kutambula nga ye bwe yeyagalira tegereka atambulira ku biragiro bya Allah sinza Allah yekka bw'oba osinza tomugatako kiki bw'oba ovunnamira ne bwawulira nti yandivunnamidde ku mufuti tekikola ki ne bwawulira nti yandivunnamidde ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tekikola ki kikkirizibwa ne bwawulira nti Jibuliru eyo malayika Jibuliru ezze ku sitesikweya yo yennyini malayika agenda agirabako avunname tekikola ki kikkirizibwa ayina kuvunnamirani fahuwa mahbusun musibe mu mbeera efaanagana bwetyo amma alkafir naye omukkiriza amaya omukafiri ayina raha salamu alaikum ayina ki Allah waba avunnama ate onvunnamiddemu ku Allah abajulizi abalungi nga nabo abakola ki abavunnamira akafaananyi ka Mariya nakakola atya avunnama ye kuno ku nsi yeetaaya naye omukkiriza ku bikwatagana kwawula Allah muki
sibe mukomeke bwava kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala gwasinza yekka bwamuvaako ng'atandika okwetaaya ng'edduniya efuuka ki eduniya efuuka ki jana gyakola ki gyali ebiseera byonna omukkiriza tatambula bwatyo essaawa zituuka bwe ziswala obudde butuse kusiiba budde ye talina kwetaaya ngaki nga mukafiri naye omukafiri talina kimugamba kusaala era ennaku zino bayiyayiyaako bateeka ekyaki baziteeka kumpi n'emizikiti essaawa bwetuuka eyokwazina nga bakuba ebiki nga balekana kimbuye ge bambi balekaanalekaana naye nga tebiriyo tebikola ki tebiriyo bo betaaya bwetaaya bwe bati balya bebagala mbizzi banywa bebagala menge naye gwe tokomba kuki ku mbizzi tokomba kuki ku mwenge ekyogenda okulya kimala kukola kutya kusalibwa ng'osomye otya bisimillah naye yasobola okukwata enkoko n'agikyusa nakola ki nalya nebanga edduniya kkomera lyo okubeera ng'owona ekkomera oyina kuva muno mu nsi nga bwotyo bwokola ki obadde otambula bwona ova muno mu nsi ekkomera ojja kuba olikoze eki olibonye naye bwona oyagala okuva ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'ofuluma mu kkomera lino ekkomera ery'okunywerera ku mateeka ga Allah lyakyeyagalire salaamu alaikum oyina oddikola ki oddibeeramu singa oyagala okuwona ekkomera lyaki lyenkomerero omukyala gwe ayagala okuwona ekkomera lyenkomerero yambala hijaabu yambala ki eyina ebbugumo yeyina ebbugumo naye ate gobadde oyagala kwetaaya ngoli bwetaaye ove mu kkomera lino oyingire ekkomera lirwa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya mu kitabu kye kiyitibwa al-Fawaid ekitabu kiyitibwani al-Fawaid yagamba nti fakullu kharijin min ad-dunya buli yenna ava mu bulamu buno obwensi imma mutakhallasu min as-sijn ateebwa kuva muki mu kkomera wa imma dhahibun ila as-sijn oba agenda muki mu kkomera salaamu alaikum buli ava mu bulamu buno bwaki imma mutakhallasu min as-sijn ateebwa kuva muki mu kkomera era ng'ekyo omukkiriza kyakwegamba abeera mu kkomera bw'aba ava mu nsi n'ateebwa mu kkomera tokirya kino tokirya ekyo kiwala newankubadde kikunyiriridde naye kireke kikole eki ekiwala kinyiridde nnyo naye kikole ki bwogezako gano okisemberere nebukkiriziganya ofulumye muki ofulumye mu kkomera ogenda kwetaaya salaamu alaikum naye bw'ova mu nsi ng'eyo embeerayo gy'obaddemu wandikwatibwa ekkomera ery'emirundi emeka imma sijinu muabbad salaamu alaikum imma sijinu ogenda mu kkomera ery'obuki ery'obubeerera waliyadu billah gwe muliro wa imma sijinu oba ekkomera eryakaki eryakaseera nga nti agendeyo okwo salaamu alaikum ani yagala ogendayo okwo ani yagalira olubeerera nywerera mu kkomera lino eryakaki eryakaseera wona olivaamu nga Allah akusazeewo ove mulamu n'obwensi akutakhallase abeere nga akutakuluza eggomera lino ogende mu kwetaaya okutalinaako ki komo ogende mu kwetaaya okutalina nti ate okoma wano oba okoma wano okutalinaako budde faama alladhina su'idu fafi ljannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard abali kuno ku nsi nga benywereza mu kkomera ery'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala fafi ljannati bagenda kuyingizibwa jjana arduha as-samawati wal ard obugasi bwayo ggulu naki nansi yategekebwa mwe abanekuuma ne munywerera ku mateeka gani ga Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo omuganda ga nti akajja obunaku keemanya ejjanzi teribuuka nanzige tobuuka na mukafiri nki nzige gwoli ki kuno kuki ku nsi buuka n'omukafiri onootegeera ng'otuuse eri ku nkomerero nga bakusindiikiriza eri muki eri muliro bebakusomesa amateeka ga Allah tambula bwoti bwotambula
kyoguddemu nga kikujja mu kkomera lino lyoteeka okubeeramu wenenyeza eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala. Omusajja omu Omuyahudi basoma nabo ng'abalala abalokole bwe basoma ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabo basoma wali omulokole gwe nawulidde ng'asoma aya nabadde mpita ebwayisaawo nayagadde ogenda mu lumbe ng'asoma aya nga agamba abasiraamu mugamba inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, mazima Allah ne bamalayika be basaalira kuki Allah kyoyo ate asaalira salaamu alaikum aya kyo Allah kyoyo ate asaalira ani nabbi nogati ate Allah alayira Allah akola ki alayira bwate Allah n'akola ki n'alayira washamsi ndayidde enjuba ate Allah kyoyo alayira enjuba. Kakati babisoma okwagala okubuzaabuza. N'Omuyahudi yaliwo ku mulembe gwa Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani yali saabalamuzi nga waliwo Omuyahudi nga yasoma hadithi egamba nti aduniya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Eduniya komera lya muki jana yabaki yabakafiri. Omuyahudi hadithi yali yagisoma naye nga ayagala gikuba mu bituli nakubeera nga agisinziiramu aberenga aleeta okubuzaabuza bigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar al-Asqalani yayitako mu katale ng'ayambadde bulungi engeri gye yali saabalamuzi, ayambadde egganduula ery'ebbeeyi, ayambadde ennyambala ey'abagagga nga n'ensolo gy'aliko ekola ki enyirira temagana. Aba atambula mu katale oli Omuyahudi yali yamulinze dda teyamukkiriza na kuva ku nsolo, teyamukkiriza nagiyimiriza bulungi, yagikwata enkoba naga nti ya sheikh al-islam oye gwe sheikh w'abasiraamu kola ki tazamuna anna nabiyakum muyina endowooza egamba muyina ebigambo byemuteeka ku nabbi wammwe bwe yali ategeeza ti nabbi wammwe yagamba nti adduniya sijinul mu'minu eduniya komera lya sijinul mu'min eduniya komera lya muki lyamukkiriza wa jannatul kafiri jana ya muki ya mukafiri. Omusajja yali alabika bubi ng'atunda bibutto nga yenna bimusaabanye ate nga Ibn Hajar akola ki anyirira naga nti mugamba nti nabbi wammwe mulabika mutemberera nabbi wammwe nti nabbi wammwe yagamba nti adduniya sijinul mu'min eduniya komera lyamukkiriza naawe bwotyo bwolabika kati essaawa eno eduniya komera lyo gwe wa jannatul kafir jana ya mukafiri nange bwondaba embeera gye ndimu nti ensi eno jana yange ne bino ebigoye byondaba n'ekikka kyenjumuka n'embeera gye ndimu. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah namugamba nti ya mughaffal nze nkozesa mughaffal naye yamulaba nga mughaffal naga nti ekisajja gwe kigaffalu gwe singa obadde osoma ku ebyo Allah byategekedde omukkiriza muki la alimta wandibadde omanya nti edduniya komera ery'omuki ly'omukkiriza. Ate singa obadde omanya ebibonerezo ebikulinze gwe ku nnaku lwaki nga bikulinze singa onoofiira ku bukafiri bw'okola ki bw'oliko wanditegedde nti eno ensi jjana gy'okola ki gy'oli. Omusajja teyalonzalonza n'agamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Teyalonzalonza n'akola atya n'asiramuka. Teyalonzalonza n'akola ki n'asiramuka. Salaamu alaikum. Ani ayagala obusibe? Ani ayagala obusibe? Ffenna tuteekwa kuba muki mu busibe. Salaamu alaikum. Ffenna bwe tuba tusuubira okwetaaya mu maaso ga Allah mujjana tulina eno okugumira obuki obusibe. Obusibe bwa mirundi emeka? Alhabsu nafi' obusibe obukugasa. Obusibe obukugasa bwe buliwa bwe bw'okutambulira mu mateeka gani ga Allah subhanahu wa ta'ala. Obusibe waliwo obusibe obutukosa bukosa omukafiri n'omuki n'omusiraamu bwe busibe obubeera buno ku nsi ne bakusiba oba wabbye oba tuwabbye ne bakumalako emirembe obwo obusibe butukosa ne wabaawo obusibe obutugasa bwe kubeera nga otambulira mu mateeka gani ga Allah. Sawa bwetuka yakusaala kola ki saala. Sawa yakwebikirira kola ki ebikkirire. Haramu kino bakigambye nti haramu kikole ki kireke. Ne bagambye halali kyoba okola ki kyoba onywererako.
togendaawo tokola ki togendaawo genda wano kola ki genda komaawo woba okoma ekyo bw'onoobeera mu mbeera eyo ojja kuva muno mu nsi weetakkuluze embeera efaanagana bwetyo ogende mu kukola ki mu kwetaaya nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti adduniya sijunu lmumin edduniya komera lya mukkiriza ate jjana ya mukafiri ibnu lqayimu n'atugamba nti fakullu mutakhallisun min adduniya kullu mutakhallasun min adduniya buli yenna ava mu bulamu buno obwensi imma mutakhallasun min alhabs kullu khariji min adduniya imma mutakhallasun min alhabs ava mu busibe au dhahibun ila alhabs oba agenda mu buki mu busibe. Salamu alaikum. Buuza munno nti oyagala genda mu busibe oyagala genda mu busibe yawukana mu mateeka gani Allah subhanahu wa ta'ala oyagala kwetakkuluza mu busibe nywerera ku mateeka gani ga Allah subhanahu wa ta'ala ekisembayo toddamu kwenda kuwaza na kukuba ndeka mwoyo ng'olaga nti oli bubi toli buki toli bubi toli buki ebbanga lyomala ng'onyweredde ku mateeka gani ga Allah subhanahu wa ta'ala teriyo kigenda kubeera kya mutawaana teriyo kyenkanankana muliro obwavu tebwenkanankana muliro gumira obuki ate nno ffe embeera gye tulimu tuyinza okulowooza nti tuli baavu naye tetuli baki ayina ewaka olugoye engoye ng'ayinayo olugoye olumu nga lwajjiddemu nga lwero lwajjiddemu anika ku mukono nga bwabuddeeko aweddeyo ayina olugoye olumu ngaekanzu eno yange nti nvudde ewaka mpeddeyo golola omukono basahaba baaliwo nga omukyala bwalwambala ye omusajja abeera muki mu kisenge ng'omusajja bwalwambala omukyala abeera muki mu kisenge ayina engoye esatu golola omukono nga ziri satu zokka nga zokka ze zoyinayo ennya etaano omukaaga seeka abantu balina ebisero byaki ebyengoye assalamu alaikum balina ebisero byaki byengoye balina ebisero byengoye naye Mus'ab ibn Umayr yatuuka okufa ng'ayina akakete nga bebakateeka wansi nga kyekiddirira waggulu wabikuka bakateeka waggulu kyekiddirira wansi wabikuka kiki bagamba nabbi ne bamubuuza nti tukole tutya nimukateeke kateeke waggulu wansi muteekeko ebiki ebisansa byebitende gamba munno nti oli mugagga nywerera mu bukomera eryo Allah subhanahu wa ta'ala yatuteereddewo oliwone ku lunaku lwaki lw'enkomerero lekera okwekubagiza subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumweyanziza Sheikh Ibrahim Abu Ali Chobe, Ibrahim Ali Abu Ali Chobe gemanyage mu bujjuvu. Barakallahu fikum. Ekituufu tugenda kusaala tumala okusaala mukadde waffe jjajja Sheikh Atwaka Kande atusomese inshallah. Barakallahu fikum. Tauba.